Ono Sebo Kyakoze abadigize ku kivulu cha champion Gudo wali go kesise ground sibadde kiyitirivu era buli omu asigadde amunyenyereza mutwe ti wamma Sebo oli musajja kansoke nkwegwe Sebo olabe kyakoze ku kivulu cha champion Gudo. Yogera kweno yogera bulungi anko. Nenga kansotom amanyira. Ata amanyira atya. Ntino ndete mama o. Ndete alete mama we. No wange beku. Ajoga. Amarane alete tata we. No wange beku. Kaniti yape. Akare. Dija kubemu. Ata wali ude. Nabisa. Ewa mama kena tusimya mkubuzi. Nabisa. Anko. Not in a documentary pattern. Just economically, this is taboo. Wait. Sina ndo bata no musao. Toka kwa salama, solo we musale musao. Akali kubanga inajala kumana. Bantu wanje. Seba kuwagira champion Gudo. Yana kuzimbira mama we enyumba. Masima kuliasema kuwagira champion Gudo cha kabiri. Bantu wange yona ne mufute. Namutulaba mu abantu. Basale tukuwa te. Masima big champion Gudo. Mwabalo kuja okumulaba. Mazima baze bambi mukama badizeewo. Omusoka mukube mu bukalo. Bantu bange mbabulire. DJ #tag. Chagala pulia mukala wa Sebo. One more time. Sebo. Takati non-stop. Kibaka mwanga. Oyo Sebo bwato bwakikoze bwato bwakikubye bwato bwakifundikidde bwato bwakifumbakidde agambye taata wo wange bantama mwantama mbwa ojoga ulukombo litatawo no wange bekube omalete wa mama wo no wange bekube mbonga gwo tuddawo bakulwanire agambye ojoga nnyo. Sebo zino talent ento zisana okwongera vibe
okwongera okuwagirwa okwongera amaanyi batandike ebitone byabwe babivumbule babijjeyo nga bakyali baana bato ate babifunemu nga bakyali bato nolwekyo ababeerako tubagayidingenga bulungi ate akasente kaba kafuniddwa tukakozesa okuzimba obulamu bwabwe so okwezimba ffe kyuvalaba abasajja abo n'abakyala babeera ebulaayi eyo osanga akana akato myaka mitone nga kagaggafuge lwa kitone kyako nga bakalina bakozeseza bulungi ate ng'ensimbi zaako bazikozeseza bulungi so naffe abali ku baana bano abateekamu ebitone bino okwongera okubiwagala tubiwagale naye ate nga n'akasimbi kaabwe ke bakoze tukateeka at a good use otyo olwo bajja okuba abannaggwana b'amaanyi ensi boogereko ensi ebatende nti kale twamulaba oyo ng'atandika wano nga bisaati ng'ali bwatu ne kati laba kyafuuse kati yaowuninga street wet yaowuninga ekintu ekiti bisoboka omuntu batandika okukola ng'emyaka gikyali muto ensimbi ne zirabirirwa bulungi oba ne ziba allocated bulungi mu kintu ekinazizaaza okuzijjamu obulungi nsuubira nti n'omuntu oyo asobola okuba naggagga binnyonkondo bifeekeera ensi neemutendereza era ensi neyeewuunya engeri gye yakolamu ensimbi ezo okuzifuna n'engeri gyatuusemu bw'atyo ate nga kisobokera ddala olaba baatandika nga 16 17 b'amaanyi kati betutenda mu bitone naye ate bano batandise nga bakyali mu 7 beki nabo babeera b'amaanyi lwakuba ekiriwo e Uganda ate bwetuzuula ebitone by'abaana nga bano tulowooza nti okubateeka ennyo mu bitabo ennyo kyekyomuwendo omuntu amanga muzudde ekitone kyenge ekyo just mushapininga ekitone kye mu ssomero gandi alina ekitone kino ABCD nekyo tushapininge tumwongere obukodyo bwagenda okukifunamu ayongere okuba omuyiiya mu kitone kyekyo kyennyini neffe twongera kubaana kubapikira 1+2 2 1+2 2 ebyo ebikwate bitwongere okubawo ebikwate netubajjamu ne creativity gye babaddemu netubateekamu kati bikwate natandika kubeera okulindirira bulindirizi ki ekinabakize so nga yandibaddewo nga obwongo bwongera kuzuukusibwa kwongera kumulaga how to think, how to write, how to act, how to create nga abaana kyetubawa obwongo bwabwe nobeera nga buzuukufu nesoso ensoma ya Uganda enfu bwefufululufu kati omwana omutola mbu omwana tugenda tumusomese simanya afunye basale simanya asome naye nga bamusomesa bikwate ebisomeseddwa abantu 100 ebisomeseddwa abantu kawumbi ebisomeseddwa abantu bukadde na bukadde nga basomeseza ekintu kyekimu era kibasomesa omwana oyo kyokka nga ate alina ekyenjawulo ekimulimu kino ekinyawo ne bakitemerako ettaka mbuno bamusomesa biri basomeseza bali enkuyanja n'enkuyanja batalina mirimu so nga tunadde n'omulimu gwadde ne jobu ye mbu bamusomesa endowooza eyo eri Uganda ate abantu osanga abantu abakulu ngaasibye ettaayi bulungi naye nga naye kyalowooza mbu omwana bw'ataasome tomanya future kyereeta so bw'asoma future ereeta ki bangi basome tumanyi ne bamaliza nga engatto zigudde olubege ng'oli talina nakyali nga yafuuka mulalu olw'ebitabo byasoma ebingi ebitalina mugaso n'omuntu abanga alina starting point tutandikirawo tugisitule starting tumwongeremu tumuvibing ekitone kyekikule tumuteeke wewagwanidde nti ekitone kino kinaakola kitya biki bye yeetaaga talina okuyiga okwogera oluzungu aluyige alina okuyiga okuwandiika obulungi bwati ebinyuma ebinanyumira society gye tulimu ayige nti kati okuzannya kano tukakolemu kati atumwongeremu kano ne kano ABCD omwana kasita ayiga okwogera oluzungu nayiga byazannya datse naafuwerefe obugagga bwansibo okusinga ebitabo mulowoozamu n'ebitabo bye by'amaanyi ennyo ebitabo si byamaanyi nnyo kuba abantu bangi bali mu kulya ku mirimu nga tebagisoma nako nga just yatandika butandisi mu mutwe gwe n'aba creative naga bwenkola kino ne kino kiki nsobola okukola n'atandika kati nga kyalyako awo yatandika Facebook yatandika YouTube yatandika TikTok yatandika Twitter si kye yasoma mu ssomero bo basoma byabwe naye in the long run omuntu alowooza naga ne bwe ntandika kino tekisobola kuvaamu kati n'anoonya abakikugukamu bo ne bakola kino ne bavaamu ne product ye n'agiryamu Amazon tebasoma ku Amazoninga Alibaba tebasoma ku Amazoninga ne abantu batuula wansi n'alowooza obugagga bonna obwensoba buli mu kulowooza sit down think start naye bino mbuno osome nnyo bw'ogatteemu n'emu ofuna 2 ebikwate eby'edda n'edda abaana baleke bakole ekyo kyennyini kye bali mu kugukamu omwana kyasobola okukola kyabakugukamu just bamuyigiriza okwogera oluzungu ayige nti
abeere fluent mu luzungu ayiga okulwogera then azanye emizannyo gye azanye mu luzungu oyo mwana mujja kumulaba nga biliyoniya nga naggagga fuge. So abaana tubasupportinge tubongere amaanyi tubongere vibe twongere tubasitule babeere b'amaanyi babeere ba mutindo ate nga kisobokera ddala nenze kino okubanga fresh kid yati yafa ali mu dead zone twakyalina amwogerako mbusimanya asoma ku ssomero lya bbeeyi so nga ate saawa yino yandibadde nga mugagga fuge nga yazimba dozen mansion nga singa ekitone kye kyafiibwako ntalowooza nnyo bitabo mu bitabo kyekyebbeeyi kyandibadde ekintu kimu nti kuyiga luzungu kyabeere waka tumuleetera omuntu amanyi okwogera oluzungu amusomesa oluzungu nebatewetaaga kumusomesa luzungu just nabeera nga lwakozesa bwabeeramu nga bakozesa luzungu kimumala n'akola ebirala n'afuuka ow'enjawulo. So tusupportinga ennyo ebitone kuba kikyobugaggafu bwe Katonda kyeyatuwa ekyamaanyi ekisinga ate nga tekifugibwa gwe nannyini wakyo gw'okifuga gwe creator gw'ofuga n'ogamba ati njagala kino then you fight n'olaba ng'ofuna ekyo kyewetaaga. So tusupportinga ennyo ebitone by'abaana bano kuba bwe bugagga obwensi bwate bugenda okuyitimusa eggwanga lyaffe n'erinnya nayo libeere waggulu. Mbaagala nnyo mwenna amwe bali kuwagira champion Gudo Sebo bw'ati bwatukubye ekikye naye tujja kuddamu twogere ebigambo Mukama tunasaba bankuumire mweraba.